الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين abantu يبخلون abakudowola ne batayagala kubeera nga bayamba bannaabwe abali obubi yamuruna ate ne batakomaawo ne balagira nnaasa bilbukhuli balagira abantu bannaabwe okubeera nga nabo bakodowalanga bo bwe balaba ng'ogabye ne bagamba nti oyo agaba yazija kwemalako ssente nze siyinza agaba ng'oyo musiru n'abeera nga ye tagabye ng'ate alagira n'abalala babeere bakodo baleke okugaba wayakutumuuna ne babeera nga bakweka ma ataahum llahu min fadlihi basirikira ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi bye yabawa Allah yabawa ebirungi bye naye babisirikidde mu birungi Allah byawa omuntu oluusi byanfuna oluusi magezi oluusi kuyiga nga Allah yakuwa ilmu n'akuwa okumanya naye n'okusirikira n'otakugaba n'abeera nga akuwadde ku by'obugagga n'otagabaako Allah subhanahu wa ta'ala oyo agaba amuddizaawo oyo atagaba talina waafunira kumwongeza subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abagabi Allah buli lwogaba ate yayongera okukuwa ebisinga byogabye Allah agamba abasirikira bye nabawa ne babeera nga tebasobola kubiwako ku bantu balala byessaabawa bo bessaawa nga ye aw atadina lilkafirina azaban muhina bakimanye nti twateekerateekera abo abatasiima abo abateebaza abo abatakkiriza mateeka gaffe ekibonerezo ekijja okubatwalira ddala okubalaga nti baali ba wansi nnyo والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والذين تابوا ينفقون أموالهم نابا بوايو السنت زابين غبو من يغبا نينغا بغبا الناس باغلا كلابا بانتو نينغا tebasuubira mu Allah kubeera nti yajja basasula wabula baagala abantu baboogereko babalabe babawulire nti gundi ye yakoze naye nga mu mutima gwe talinaamu kagamba nti nkikola kino Allah abeere nga nsasula nga ntuuse mu maaso ge Allah agamba baagala abantu kubalaba bulabe wala yu'minuuna billahi wala bilyawmi al-aakhir naye tebalinaamu kakkiriza Allah wadde olunaku lw'enkomerero nti gyeruli waman yakuni ash-shaytaanu lahu qarinan omuntu bw'abeera nga sitaani ye mukwano gwe gwe yaganza fasaa karinan aba afunye omukwano omubi oyo gw'aba aganzizza kubanga sitaani ye yagala abantu okubeera nga ebakozesa babanda be ebakozesa kabampulire nga tebalinaamu ssuubi eri Allah kubeera nti abasasula naye omukkiriza abeera ng'akola kale kabamuwulire naye kabamulabe naye ng'akkiriza nti Allah ku lunaku lw'enkomerero ajja kumusasula era akkiriza nti Allah gy'ali naye oyo shayitaani gwe beebuzizza n'agiganza aba aganzizza omukwano omubi kubanga sitaani ekujjako essuubi eri Allah subhanahu wa ta'ala وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم كتبين زكو سبوا لو آمنوا بالله سيغا بابا تزيغون بكرز الله كريتا كين زكو باتوكاكو واليوم الآخر نبكرز نونكو رنكم مريرو بفاكوشي وأنفقوا مما رزقهم الله نبابيران بوايوكو فيبيو كاتون دبيا بغبيرلا كتشين زكو بيران كتبا كوستا كونسونجيو wali kiyinza kubakosa Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya kiki kibatya sigaba bakkiriza Allah ne babeera nga n'ebyo katonda bye yabawa bawaayoko kana Allahu bihim aliman Allah ate kubo bakimanyi nti yasinga okubamanya okusinga bo bwe beemanyi Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi nnyo ku bibakwatako okusinga bo bwe beemanyi bibakwatako إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما
inna allaha mazma allah la yadhlimu tajja kulyazamanya muntu yenna oyakudowala awaayaweeyo naye bakimanye bonna allah tajja kulyazamanya mithqala dharratin ekintu ekizitowanga empeke yakalo wa in taku hasanatan bikalibeerako okozesa akenkana empeke yakalo nga kaliba kalungi yudhaifuha allah agenda kakubisaamu ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لكاسسلوك بجال ينتير مني غانا يجنا kati akudowalinga akimanyi nti abaali azamanyiza mwoyo gwe n'oyo agabagabe nga akimanyi nti agenda kubeera ng'akubisibwamu ako ke yakola newe kalibeera katono katya ate empeera gy'agenda okukafunamu eribeera nnene. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف كربتك إذا جئنا بتلبيرانغا تكودي من كل أمة بشهيد nitugamba nti buli umma ebeerenga evaamu omuntu ajja maaso gaffe wanaagiweeka obujulizi nga buli umma nabbi waayo agenda kwesowolayo abeerenga alumiriza abaakola obulungi nti bwenki bwe nasomesa abaakola obubi abalumirize nti byebyo si bye nasomesa yadde abo ba umma yange. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kiriba kityanga tuli batuzze ne tusaba nti buli umma ne tulagira buli umma eveemu agenda okugiwaako obujulizi buli bantu baveemu agenda okubawaako obujulizi wajina bika ne tukuleeta gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ala haulai shahidan ku bantu abalinga abo nga gwe ogenda okubawaako obujulizi. hadithi etugamba ku nsonga eyo nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sahabi yali ayitibwa Ibn Mas'ud nti njagala onsomeremu ku Qur'ani. Ibn Mas'ud namugamba nkusomera mu nkya ng'ate ggwe yakkira namugamba nti njagala nnyo okugiwulira ng'esoma omuntu atalinze nange mpulirizeeko. Ibn Mas'ud n'asoma okuva ku ntandikwa y'essuula eno gye twavudde okutuusa bwe yatuuka ku aya eno. Kikiriba kitya bwe tulibeera nga tuzze ne tugamba nti buli nnabbi ajja abeerenga awa obujulizi ku bantu be ne tukuleeta nga gwe ogenda okuwa obujulizi ku bantu bano. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatulika n'akaaba Ibn Mas'ud agenda okumutunuulira ng'ekirevu kijjudde amaziga n'amugamba lekeraawo. Ibn Mas'ud n'alekeraawo naye batugamba nti ekyakaabya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nti yasooka n'akaaba olw'essanyu ng'akaaba olw'essanyu n'alaba nzaani agenda okubeera ng'ayitibwa mu nkuuka eribeerawo olunaku olwo. Entujja egenda okuba ennene y'olunaku olwo nzaani agenda okuggiwaayo. Oluvannyuma ate n'akaaba olukaaba olw'ennaku nti kiriba kitya nga nzaawo obujulizi ku bantu bange nti ddala abo basaanidde eggenda muliro, abo basaanidde okubeera nga babonerezebwa. Yabeeranga okukaaba kwe kwalimu enkaaba ya mirundi ebiri, ennaku n'essanyu, ng'akaaba olw'essanyu eriribeerawo ng'olondeddwa n'akaaba olw'ennaku olw'okuwa obujulizi ku bantu be nga bagenda okuyingira omuliro. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ olunaku olwo nga buli nnabbi avuddeyo ng'omujulizi ku bantu be. Obujulizi obumu busanyusa abo abaali abaagoberera ebirungi, obujulizi obulala nga bulimu ennaku ey'abo abaagoberera ebikyamu. Yawmaidhi olunaku olwo yawaddu alladhiina kafaru balyegomba abatakkiriza abaali ku nsi nga bajeemu bagenda kwegomba. Wa asawu rasuula abaali ku nsi kuno nga bajeemera omubaka nga beefudde bakiwagi ku mateeka ga Allah. Law tusawwa bihimul ardu nti singa ettaka libamira oba singa bafuuse ettaka ng'ebisolo bwe birigenda okufuulibwa ettaka. Wala yaktumuuna Allah hadithan bagenda kakasa nti wakyaliwo okusobola kweka Allah kintu kyonna.
kye twakola mu bulamu bwaffe obw'ensi tewali kigambo kye tugenda kusobola kuteeka ku Allah kubanga buli kimu kyonna kirabika yakiwandiika. N'olw'ensonga eyo beegomba nti singa bafuuse ettaka kubanga ebigenda mu maaso babitegeera bulungi nti wali kye tuyinza kuteeka ku Allah n'ekimu n'ekyeddagala kyonna kye twakola kakibeere ekigambo kakibeere kikolwa. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا لا تقربوا الصلاة في مستنبريرانغا ولي الصلاة نوغوي مزكتي أينو يكورو فنمانغو mwenge Allah subhanahu wa ta'ala akyagukiriza mu kiseera awo omwenge we gwali nga tegunnaba kuziyizibwa nga gukyakkirizibwa okunywebwa eri abakkiriza nga bwe mukimanyi obulungi nti omwenge bajja baguziyiza mu mitendera. Aye netulaga nti omwenge gwali gukyanywebwa naye olw'okubeera nti abantu bajjanga mu ssola nga batamidde nga bw'omanyi embeera y'omwenge omuntu kyayogera kyaddamu oluusi ate akyogera bubi oluusi ayogera by'atategeera bulungi. Allah n'alaba nga abantu okubeera mu ssola nga batamiivu tekijja kubeera kya buvunaanyizibwa n'ayimiriza omwenge okuguleeta mu sswala ng'omuntu asaanidde okujja okusaala nga gumaze muggwaako nga byayogera abitegeera bulungi era nabo ne basalawo okugunywa mu bitali biseera bya sswala naddala nga yisheewedde okutuusa Allah lwe yagwera omulundi gumu nti mugulekeraawo. Allah agamba bw'ati ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza la taqrabu ssalata timusemberanga wali ssala wa antum sukaara nga nammwe mutamidde hatta ta'lamu ma taquluna okutuusa nga mukakasizza nti mumanyi bulungi bye mwogera so si kwogeza mwenge nga muli mu sswala kubanga aliko omwenge byayogera ebimu tabitegeera. Mulekerawo okujja mu sswala nga mutamidde mujjenga nga mutegeera bulungi bye mwogera ettamiiro lyammwe mulizzeeyo mutamiirukukenga budde butali bwa sswala. Era nabo abaali abakkiriza obulungi baategeererawo nti nno omwenge kakati guziyiziddwa okusinziira ku kye batugambye. Abaali balujuuza obulungi baagamba tujja gunywa nga yisheewedde tunaagendanga okutuuka subuhi nga gwamuse. Wala junuban temujjanga awali sswala nga mulina ejjanaba. Ejjanaba kye ki? Singa abafumbo ababiri babeera mu nsonga z'obufumbo tebakkirizibwa kujja ku muzikiti kusaala, tebakkirizibwa kuyingira mu muzikiti kutuulamu okujjako nga bamaze okunaaba. Baba tebannaba kunaaba mubiri gwabwe gwonna mu kiseera ekyo tebakkirizibwa kubeera nga batuula mu muzikiti babeerako ejjanaba. Ejjanaba ekuvaako oluvannyuma lwa kunaaba, bw'oba tonnanaaba mubiri gwonna ejjanaba eba ekyakuliko. Allah bagamba nti wala junuban temujjanga mu muzikiti ne mutuulamu nga mulina jjanaba, makulu nga temunnanaaba oluvannyuma lw'okuva mu nsonga z'obufumbo, illa okujjako akkirizibwa okuyingira mu muzikiti abiri sabiiri oyo yayitamu obuyisi ng'alina gy'alaga, so oyo anaajja n'atuulamu bazze kukola ibaada. Hatta taktasilu muzikiti mugiyingira nga mumaze kunaaba mubiri gwammwe gwonna. Wa in kuntum marda naye singa mubeeranga abalwadde aw ala safarin obanga muli ku lugendo kubanga ensi y'Abawarabu teriimu mazzi tegalinga ga nsi yaffe eno nti buli woolaga ojja gasangayo
Allah agamba bumubeeranga ku ŋŋendo zammwe obanga muli balwadde nga temusobola kukozesa mazzi aw jaa ahadun minkum min alghaitin obanga omu ku mazzi ng'avudde mu kumala ekyetaago kye mu toyireeti ayina waavudde wamaze okumala ekyetaago kye oba kunkumula oba kweyamba ng'ovuddeyo n'obulwa amazzi agagenda okufuna wuzu aw lamastumu nisaa obanga mumaze okulabagana ne bakyala bammwe mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ey'obufumbo naye ne mutasobola kufuna mazzi falam tajidu maan abantu mmwe aboogeddwako awo ne mutasobola kufuna mazzi obanga mugafunye naye nga temusobola gakozesa ng'abalwadde Allah agambye avudde mu toyireeti n'oyo avudde mu nsonga z'amaka n'oyo omutambuza atafunye mazzi oba omuntu ali mu mbeera ey'obulwadde etamusobozesa kubeera ng'akozesa amazzi ng'agatiira ddala gamukosa omuntu atasobodde kufuna mazzi akolenga atya ng'ayagadde okwetukuza fatayammamu sa'idan tayyiba mugenda awali enfuufu entukuvu enfuufu ennyonjo nga weeri tewaliiwo kiraalo nti ekulukutirwamu omusulo oba ekulukutirwamu omusulo gw'abantu oba omwenge nga mulabira ddala nti enfuufu eyo nnyonjo ntukuvu bulungi nnyo mugende weeri mukubeko ebibatu byammwe bibiri nga mubyanjadde bulungi mubikubeko ebibatu ebyo mumala obbikubako enfuufu ebeera esigalidde mu bibatu byammwe muginyeenyeeko nga mukuba ebibatu byammwe nga mubikoonaganya engalo bwesajja ku nsajja bwe mumala famsahu biwujuhikum muleke okwemetta enfuufu oluvannyuma famsahu biwujuhikum musiimuule mu feesi zammwe ng'abafuna wuzu ey'amazzi nga muyisiza ddala eno ku bumerero bw'enviiri ne ku matu gammwe ne wansi w'akalevu ne mukyenyi waggulu eri enviiri gye ziri gye zimerera mukyenyi ekyo musiimulemu enfuufu eba esigadde mu bibatu byammwe oluvannyuma lw'okugisinsimulamuko akatonotono n'etaggira ku bibatu byammwe nga nnyingi kugyemetta mugisiimuule mu feesi zammwe bwe mumala okusiimuula mu feesi yammwe wa aidikum ate musiimuule ne ku mikono gyammwe abamanyi batugamba ku nsonga y'enfuufu eyo nti okuba ebibatu byo bibiri ku nfuufu weeri omulundi gumu n'oyisa mu feesi nga bwe tugambye yonna era bw'omala feesi n'ogenda ku mikono gyo n'oyisa mu bisekeseke by'engalo zo wanawakoma engalo ensajja joyinti eyo kibayika ekisekeseke awo oba osiimula ng'osiimula mu bibatu byo ne kungulu kw'ebibatu ne mu nga bw'ennwe ezo ng'azisosola olwo tayammamu eba ewedde olukuba lumu olw'enfuufu siimula mu feesi ne ku mikono gyo omukono gukomawa tugambye gukoma wano awabeera ekisekeseke mu joyinti eyo we gukoma abamanyi abalala muyinza okubeebuuzaako ne babatangaaza bulungi ku tayammam inna allaha kaana afuwan ghafuuran allah okubedda musonyiyi allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kwoyo aba yeenenyezza so tatuvunaana buli zambi nti gyetukoze atubonerezaawo wabula allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwa ate bwe twenenya n'atuddiramu nakkiriza okwenenya kwaffe okunaaba nga tunaaba olunaaba ng'omuntu agenda okwejjako janaba asoma bisimillah bw'amala okusoma bisimillah n'anaaza bulungi nnyo ebifo bye eby'ensonyi ne bitukulira ddala bulungi
ne ekitundu ekyo ekibyetoolodde n'akakasa nti kitukudde. Bw'amalirizaawo n'afuna wuzu yaffe nga bwe tugifuna, okunaaba ebibatu emirundi 3, n'anyumunguza mu kamwa, n'afeesafeesa amazzi mu nnyindo, ng'ate bw'agawanda nga wuzu yaffe eya bulijjo, n'anaaba ekyenyi kye, n'anaaba emikono gye, n'asiimula mu mutwe wuzu eya bulijjo n'amatu ge, nga bwe tukikola omulundi gumu amatu ne feesi amatu n'omutwe gwe tusiimula, n'akkirira ku magulu ge n'aganaaza nga bulijjo. Bw'amalirizaawo n'addira emikono gye egyo egimaze okutukula obulungi, n'abeera ng'agiyingiza wano ewaffe mu bbaafu ye bulungi nnyo egyo emikono. Oyinza okwebuuza wuzu ewedde ey'eswala, ebifo bye wabinaabye bulungi, wuzu ye ey'eswala ogimaze bulungi, ebibatu byo byekakasa bitukula, olwo oyingiza ebibatu byo byombiriri mu bbaafu ye ey'amazzi, n'obeera nga osena amazzi bulungi, n'oteeka ku mutwe gwo, n'obeera ng'okakasa bulungi nti amazzi gakutuuka bulungi ku ddiba ly'oku mutwe ng'oyisaamu engalo zo mu nviiri zo, n'okakasa nti amazzi gatuuse ku lususu ku ddiba ery'oku mutwe. Ekyo ng'okimaze, oddira amazzi n'ogayoola, nga bw'ogayiwa ku mutwe gwo nga bwe gakulukuta eno wansi, nga bw'ojja onaaba sayidi ye eya ddyo gy'osookerako n'oginaaba bulungi n'ogiggusa eri ku bigere, n'olyoka odda ku yaki sayidi ye eya kkono, naye ng'ova waggulu ng'okkirira wansi, naye nga weegendereza nnyo okulaba nti ne mu nkwawa onaazaamu bulungi, n'okakasa nti na buli wonna awali olufunyiro ng'ekkundi, mu mpataanya zonna wayinza okubeera nga waliwo ebiseera, wonna okakasa bulungi nti amazzi gayingidde nga tebaagala mu kyo. Kwe kulaba nga amazzi gatuuka ku buli awali eddiba lyo. Ne bw'obeera eno janaba, ne bw'obeera ng'ova kunaaba mubiri, n'oddamu ne weegatta n'omuntu wo, era tukugamba nti olina okunaaba olunaaba olusiraamu, weggyeko ejjanaba eyo, ennaaba yeeyo gy'olina okukola ki? Okunaaba. Mu bufunze osooka kusoma bisimillah, n'onaaza bulungi ebibatu byo, oba kakugaze n'otukuza ebifo byo eby'ensonyi, n'ofuna wuzu eya bulijjo ey'eswala, n'ogenda ku mutwe gwo n'okakasa nti enviiri zo ziyingiddemu bulungi amazzi ku ddiba, oluvannyuma n'oyiwa amazzi ku sayidi eya kkono ng'otuusiza ddala bulungi eri kumala eya ddyo n'eya kkono, nga bwe tukola bulijjo mu mbeera zaffe nga tunaaba. Singa omuntu w'oli ku nsonga ya tayammamu tosobodde kubeera ng'ofuna ttaka, okugeza nti enkuba yatonnya ettaka lyonna bbisi, osobola okgenda ku ntuumu y'omusenyu bw'oba ozudde w'eri, osobola okgenda awali ejjinja, osobola okgenda awali ebbulooka yonna, n'obeera ng'ogikozesa nga enfuufu eri entukuvu, oba ku kisenge n'obeera ng'ogikozesa nga enfuufu entukuvu. Singa oba mu kifo w'oli tosobole kufuna nfuufu, n'obeera nga okozesezza ekyo, n'okubako omulundi gumu, n'osiimuula mu feesi yo, n'osiimuula ku bibatu byo nga bwe twakirabye. Tayammamu eba ewedde. Tayammamu eyo wano ewaffe etugasa nnyo mu ngeri ze twogeddeko mu Qur'an. Ebiseera bingi tugenda ku mikolo, naddala okuziika,
ne twesanga nga mu mbeera gye tulimu tetusobola kufuna budomola kufuna wuzu tusaale asuli oluvannyuma tusaalire omufu. Abamu basaalira omufu nga tebalina na wuzu, abamu basaala asuli nga tebalina wuzu. Olwokuba baba bakedde mu kidaala nga ate batya okusitunkana. Awo wennyini w'oba oyimiridde oluusi wabaawo ettaka wansi w'oba otudde, oba oluusi oyinza okugenda wabbali wali n'okuba enfuufu n'okuba ettaka olwokuba tosobodde kufuna mazzi, ate nga ddala oli ku lugendo tolina gw'onolagira amazzi gaweddewo. Kozesa enfuufu entukuvu oyingire mu salaatul asri ne salaatul janaaza, mu kifo ky'okusala salaatul janaaza nga tolina wuzu. Eyalagira amazzi eyalagira enfuufu, naye olw'okuba ensi gye tulimu y'amazzi oluusi enfuufu etukaluubirira. Naye nga si kya buvunaanyizibwa okusaala nga tolina wuzu, so nga ate waliwo enfuufu gy'osobola okweyambisa naddala ku ssaawa ey'emikolo. Allah subhanahu wa ta'ala yatugondeza nga byonna ayagala bwangu, kubanga si kyangu muntu kusanga mu nsi etali mu nfuufu, wabula ate kizibu nnyo okubeera ng'oluusi mu bifo ebimu osanga amazzi. Omuntu oli mulwadde omusujja, olina ekiwundu, oli ku kitanda mu ddwaliro, amazzi gakkosa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kuleetera enfuufu mu kaveera oba mu bbaafu, obeere ng'okozesa enfuufu eyo, obeere ng'ogisaazisa ng'okugikozesa ibaada olw'obutasobola kukozesa amazzi. Aya ezo woba totegedde bulungi okuva we twatandikidde ku by'obusika, si ze nnyangu z'okutegeereza bulijjo kubanga mateeka aya buli gye tuvaako tuteekateeka. Osobola okwebuuza ku bamanyi abakuli okumpi basobole okugaziiriza ensonga ezo nga bwe tuzoogedde. Allahumma amin. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى أبصد بترباه إلى الذين إلاه الله سبحانه وتعالى أقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى جبت مني برتربا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إجابا أنتوا باباوي بمقابو قوابوي وبيكتب الله سبحانه وتعالى سيبوا abantu abatusookawo baafuna ebitabo byabwe buli mulembe ne gufuna omugabo gwagwo. Ogwa Isa alayhi salam baguwa al injil, ogwa Musa alayhi salam ne baguwa tawrat, n'ebitabo ebirala Allah gantulaba abo abaafuna omugabo gwabwe ogw'ekitabo nga gulimu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yashtaruuna ad-dalalata, ne babeera nga ate basazeewo okugula obubuze obusitaani bwe yabateerawo, ne babeera nga baleka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agaali mu bitabo bye yabawa. Wa yuriduuna an tadillu sabiil, era ne bakola butaweera nga baagala nammwe abaafuna Qur'an mubeere nga muuguka muva ku kkubo mubule ekkubo Allah subhanahu wa ta'ala lyabadde ayagala mukwate, mubeere nga mulireka, mubeere nga mubeera nga bo amateeka baagasuula muguluka, ne babeera nga bawanyisizaamu obujeemu obusitaani bwe yabapangira, ne babeera nga ebya Allah subhanahu wa ta'ala tebabitutte nga nsonga. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، الله من يبلغ بموي tebabaagaliza kalungi, tebabaagaliza kubeera nga muyabakkiriza Allah baayagala abalungi abawulize. Wakafa billahi waliyan, kikumale nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mukuumi wo, nywerera ku mateeka. Wakafa billahi nasiran, kikumale nti Allah subhanahu wa ta'ala yajja okuba omutaasa wo singa onoobeera nga naye omutaasizza. Bw'onoobeera nga weekuumidde ku mateeka
Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa obukuumi n'okutaasibwa obeere ng'ojja kuwangula obukyami. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين هادوا ملم أبا يهودي الله سبحانه وتعالى تنمزاب يهودي ingir jibata wanyanga mun nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anga sengu kidde Madina yasanga yekibinga kyaba Yahudi abali bamanyo bulungi okusoma Tawrat babanu Qaynuqa babanu Nadir babanu Qurayda abali abasajja abakugu mu Qur'ani nga mu Tawrati ngate bakimanyi bulungi okusinzira ku bwino gwe bayina nti waliyo nabbi ajja okujja ne Qur'ani naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaleeta nabbi nga tavudde mu babani Israili ng'avudde mu Bawarabu abasajja abayahudi baagaana okumukkiriza okuggyako abatono ennyo ne batandikanga okumugamba ebigambo eby'okumujerega n'okuvvoola eddiini ye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba min alladhina haadu yuharrifuuna alkalima an mawaadi'ihi, mwabo abayahudi b'osanze Madiina mulimu abantu abakyusakyusa ebigambo ne babijja ku makulu gaabyo gwe gw'olabika nti gw'otegeera nga babinyoolanyoola nga baagala okubeera nga bakujerega. Wayaquluuna nga bagamba sami'na, tuwulira bulungi nnyo Muhammad by'abayogera era by'asomesa tubiwulira era tubiwulidde bulungi ng'abisomesa. Wa asayna, naye okubiwulira tetusazeewo okubeera nga tuli abajeemu ku byo, tetujja kubeera nga tubigoberera. Tuwulira naye tuli bawulize abajja okugondera ebigambo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujja kubeera abajeemu gyali n'eri eddiini ye, yadde nga tuwulira nga byasomesa byebyo byennyini ebyo ebikakasa bye tulina mu bitabo byaffe. Era tebaakoma okwo ne bamugamba nga boogera ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bamaze okumukakasa nti okuwulira tuwulidde naye tusigadde tuli bajeemu gy'oli. Wasma, ne bamugamba nti naawe tukusaba owulirize ku byaffe bwe tuba tukulina tetukugamba, kubanga naffe twaweebwa ekitabo nga naawe bw'olina. Gezaako okuwuliriza n'ebyaffe. Ghayra musma'in, naye situmanyi nti Katonda anaakusaasira n'obeera mu abo baawuliza bye twogera oba bye tukugamba okuwulira, kubanga situkulaba mu maanyi gayinza kutegeera bigambo byaffe yadde ng'onooba obiwulidde. Tumanyi nti Allah ajja kubikuwuliza mu mpuliriza eyo ejja okutuusa kubitegeera nga bagendereramu okumujerega nti tebamulabamu maanyi gasobola kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amuwuliza ebyo bye baagala awulire, nga bakozesa olulimi olujerega n'olulimi olumuvvoola. Abamanyi abamu batugamba nti baavumiranga ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam dairekiti oluusi nga bakozesa amaloboozi agalaga nti ebigambo bye boogera byakujerega nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi abalala bavunula aya eyo nti wasma, wuliriza bye tukugamba naffe. Ghayra musma'in, naye gwe toli wakuwulirwa. Ebigambo ebibyo si byakuwulirwa nga ffe tubiwulira nga bw'oyagala tubiwulire, naye tukusaba owuliriza ebyaffe. Naye situmanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okukuwuliza otuuka okubeera nti otegeera, ffe tetuluubirira gwe okubeera nti okitegeera. Ne bamugamba nti wara'ina, nga bagezaako era okumuvvoola nga bamugamba nti tukwate mpola, nga tebagezaako okumugamba tukwase bwegendereza, nga naye munda waakyo mulimu ekigambo ekijerega nti tobeera atupapira oba totupakukira nnyo,
beera omwegendereza gye tuli otukwata empola bw'oba olina kyotwagalamu. Ekyo ekigambo waraina, naye nga munda waakyo bagezaako okubeera nti bamujerega mu makulu agategeeza munda waabwe bo kye bategeeza mu lulimi lwabwe nti tebaagala nnabbi ababeere nga abapakukirako nnyo, abeere nga ayagala okubakkirizisa ebyo bye byalaba nti ge mazima, wadde nga nabo babiraba nti mazima, naye nga baamaze dde okusalawo nti fe tujja kuba bajeemu eri ebigambo byo, so tosaana kubeera nti otupakukirako nnyo, tukwate n'obwegendereza bw'oba olina kyoyagala okutubuulira, kubanga naffe tuli abalina ekitabo nga ggwe bw'olina ekitabo kye kya Qur'ani. layyan bi alsinatihim, ebigambo ebyo nga babikyusakyusa ku nnimi zaabwe kungulu nga biraga nga ebirina amakulu agasaba nabbi sallallahu alaihi wasallama abeere nga abawuliriza era abeere nga abakwata mpola, naye nga munda birimu okumujerega nti tobeera mu bantu abatukwata nga omuntu atalina buvunaanyizibwa oba omuntu atali mwegendereza. Tukwate empola bw'oba olina kyotwagalamu, munda amakulu agalimu gakujerega, wadde nga kungulu balaga nga abalina kye bamusaba. Wata'nan fi ddiini, ng'era bagezaako okuvvoola eddiini obusiraamu, nga bagezaako okugijerega, nga bagezaako okubeera nga balaga nti eddiini busiraamu si eddiini gye bajja okubeera nga bakkiririzaamu. Ebyo byonna nga biva ku nnimi zaabwe n'enkyusakyusa y'ebigambo, engeri gye babinyoola ku nnimi zaabwe. walaw annahum qaalu, naye singa abantu abo baayogeranga sami'na wa ata'na, nti okuwulira tuwulidde era tugonze, wasma', naawe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwulirize ku bye twogera, wanzuruna, otuweeyo akadde naffe twerowooze ku bibyo, tulabe oba Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa okukkiriza. Lakana khayran lahum, enjogera eyo yaali badde nnungi nnyo gye bali, ey'okusaba nabbi abawulirize, ey'okusaba nabbi abaweeyo akaseera beerowooze, ey'okugamba nti tuwulidde era tugonze. Ndowooza yaali badde nnungi nnyo, ddoboozi lyali badde ddungi nnyo singa lye baakozesanga. Wa aqwama, era lyali badde eddoboozi eryegolokofu obulungi eritaliimu kujerega mubaka sallallahu alaihi wasallama. walakin la'anahum allahu bikufrihim, naye Allah subhanahu wa ta'ala yabakolimira olw'obukafiri bwabwe n'obujeemu bwabwe. fala yu'minuuna illa qalila, nekyesangibwa nti tebaali bakukkiriza mateeka ga nabbi sallallahu alaihi wasallama okuggyako abatono ennyo abasobola okubeera nga baluŋŋama. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, ya ayyuha alladhina utul kitaba, abange mmwe betwawa ekitabo kitawraati, bali ababadde bajerega nabbi ne injili abanaswara. Allah abagamba nti aminu, mwina okukkiriza mpaka obaddembe bima nazzalna, ebyo bye tussizza ku muddu waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, so si kumujerega bujerezi. musaddiqan lima ma'akum, ebikakasiza ddala ebyo bye muli nabyo, kubanga Qur'ani ekakasa ebitabo biri ebyagikulembera bano abamujerega bye baali balina mu budde obwo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mulina okukkiriza bye tussizza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebyo ebikakasiza ddala ebitabo byammwe bye mulina, nga ne mu bitabo byammwe mulimu okukakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja kujja min qabli an natmisa wujuhan,
nga tunnaba kubeera nga tufuula feesi zammwe fanaruddaha ala adibariha feesi zammwe nga tetunnaba kubeera nti tuzifuula zibeere nga zitunuulidde enkoto yammwe ng'enkoto ate yetunudda wabadde feesi. Allah subhanahu wa ta'ala abakambuwalidde ng'abategeeza nti okukkiriza mulina okukkiriza olw'empaka nga sinnaba kufuula feesi zammwe okudda awali enkoto yammwe ate enkoto yammwe okudda awali feesi zammwe. awo oba si ekyo nal'anahum kama la'anna ashaba as-sabti nga sinnaba kubanga tubakolimira nga bwe twakolimira abantu ab'olw'omukaaga. Allah subhanahu wa ta'ala waliyo abantu be yakolimira n'abafuula enkima, abalala n'abafuula embizzi. naba n'abagamba nti okukkiriza kulina okubeerawo mwagala oba temwagala. nga mukkiriza ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byaleese so kudda ku mumujerega bujerezi nga sinnaba kufuula feesi zammwe okuzitunuza enkoto ate enkoto n'etunula wabadde feesi okuba okubasaako ebikolimo nga mbafudde ebifaananyi byammwe ne mufaanaganako nga bali ba ashaabi salis abaafuulibwa ebifaananyi byabwe abamu enkobe abamu ne bafuulibwa embizzi. wa kaana amuru llahi mafuula okuva edda ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kirina okukola nga tewali ayinza n'omu kukiremesa singa aba asazeewo. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله مسمع الله سبحانه وتعالى لا يغفر تجند كسنوا أن يشرك به وموتي النار في لك الشرك omuntu yenna alifiira kukugatta ne Allah ekintu ekirala okugatta ku Allah ekintu ekirala kyonna limu ku mazambi amanene omuntu singa afa nga talyenenyezza n'afiira ku shiriki n'afiira ku busamize Allah agambye eyo sigenda kumutunulamu wadde okumusaasira n'okumusonyiwa. wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha alisonyiwa ekitali shiriki kwoyo gw'aliba ayagadde. ومن يشرك بالله ومن تبع الشرك ناقتك الله بن في بلدا فقد افترى اسما عظيما أبات مرد الله سبحانه وتعالى وقام بوكنين النيو أتيرو بمزيرا مزام بالدني الله سبحانه وتعالى إلي منيزا نابيرانغو منتو ياغيندا كمسا سلام مليرو سينغاري بانغا فدت ينيزا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم ترى ربي ترى إلى الذين يزكون أنفسهم إليا بانتو أبيرغا كم يجاب ينتبو باتوكيريفو ne beetukuza bo kennyini nga bamanyi nti bo tebalina mazambi bantu bayonje eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala muntu yeeyita mutuukirifu. ffenna abaana Adamu tusobya era atwagalamu okusobya okumwegayirira n'okwenenya abeere nga atusonyiwa so si kubeeraawo nga gw'omanyiddwa mu bantu nti oli mutuukirivu era abaagala okwenenya bajje gy'oli obasonyiwe. balillahu yuzakki man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yatukuza oyo gwayagadde. wala yuzlamuna fatilan abantu tebagenda kulyaza amaanyizibwa kantu akatono konna akenkanankana n'akabubi akabeera mu mpeke y'entende akabikka omulamwa ogumera mu ntende akabubi ako Allah subhanahu wa ta'ala abawarabu yakabakubirangako ekifaananyi kuba akantu kaluweewere ate nga katono nnyo ng'ayagala okubalaga kitagenda kulyaza amaanya muntu kintu kitono kyonna ekyenkana n'akabubi akakabikka omulamwa gw'entende munda awo weemerera. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر تنور به كيف يفترون على الله الكذب ngeri kijje bajuwetekako Allah subhanahu wa ta'ala obulimba ne babeera nga bamuwaayiriza nga ate ye ayogera kirala nga nabo bamwogerako kirala.
tazaalanga nga bo bagamba nti yazaala. Allah subhanahu wa ta'ala tazaalibwa nti yazaalibwa. Talina mwana nti alina omwana. Talina mukyala nti alina mukyala. Abatunulira olaba abantu abajweteka ku Allah subhanahu wa ta'ala obulimba nga ate balina ebitabo ebyogera amazima ku nsonga eyo. Wakafa bihi isman mubina. Kikumale nti ekyo kyebateeka ku Allah subhanahu wa ta'ala zambi ddene ery'enkukunala eryerinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara baffe tolaba ila alladhina eri abantu abo utu nasiban min alkitabi Allah beyawa omugabo gwabwe ne bafuna ekitabo ate ekitabo ekyo ne babeera nga tebakikoleddeeko so nga kyalimu amateeka Allah ge yali ayagala ababeere nga bagagoberera. Yu'minuuna biljibti wattaghut, ne basalawo okukkiririza mu ddogo, ne basalawo okukkiririza mu lubaale, ne basalawo okukkiririza mu masanamu, ne basalawo okukkiririza mu kusinza ebitali Allah. Wayaquluuna lilladhiina kafaru, ne batuuka n'okugamba abakafiiri bannaabwe, haulai bano bemusinza abalubaale oba gano gemusinza amasanamu, ahada min alladhiina amanu sabila, ge gajja okubateeka ku kkubo eriruŋŋamu okusinga n'abo ekkubo libaliko abakkiriza abagoberera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abasajja abayahudi baava e Madiina. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Abasajja abayahudi baava e Madiina ne bagenda e Makka eri Abakurayisi abaagoba Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Mu Makka n'asengukira e Madiina. Abasajja abo abayahudi nga baagala okugoba Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu Madiina abeere nga abaziira, ne baagala okukola omukago na bali abaagoba Nabbi okuva e Makka. Abakurayisi kwe kubuuza abayahudi bano nga bamaze okujja nga baagala abayambigeeko bagobe Nabbi mu Madiina nti eddiini ya Muhammad n'eddiini yaffe mulaba mukyafa abasinza amasanamu ne Muhammad atugamba okusinza Allah nga mwe abaafuna ku bitabo ebyava mu ggulu abalina Tawuraati mulabe muti ani ali ku mazima. Abayahudi ng'ate balina ekitabo era nga bamanyi amazima, baatuuka ekiseera ne bagamba abakafiiri b'omu Makka nti bano bemusinza ge masanamu. Masanamu gammwe gano gemusinza ge gabateese ku buluŋŋamu okusinga nabo ne Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abamukkiriza ekkubo lye baliko. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba Nabbi nti tulaba abantu abo mu butuufu nga balina ekitabo ate ne babeera nga bakkiririza mu ddogo ne bakkiririza ne mu masanamu, ne batuuka n'okumatiza bakafiiri b'omu Makka nti amasanamu ge muliko gy'ekkubo ettuufu erisinga abakkiriza Muhammadi sallallahu alaihi wasallam lyabaleetedde lye baliko. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله abantu abo abeekika abatategeera Busiraamu, abatategeera mateeka ga Allah, beebo Allah subhanahu wa ta'ala be yateekako edda ekikolimo kye n'abagoba awali okusaasira kwe. ومن يلعن الله omuntu Katonda gw'amaze okulaana n'amukolimira falan tajida lahu nasiran, togenda kufunayo amutaasa abeere nga amuluŋŋamya amuteeke Allah subhanahu wa ta'ala wali okusaasira kwe. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك, nandiki abantu abo balinayo omutemwa oba omugabo mu bufuzi mu bwakabaka nga Allah yabawa abantu abo obwakabaka nga bwe basinzirira okulamula n'okusalawo embeera zaabwe balyoke balamule nga bwe baagala. Fa idhan singa bwe kyali tebalina obwakabaka Allah bwe yabawa
amwe basinziira okwogera bye baagala la yutuuna nnaasa naqiran baali badde tebawa muntu kantu konna mu bufuzi bwabwe mu ebyo bye balinako obuyinza baali badde tebasobola kubeera nga balina kye bawaayo eri omuntu omulala yenna ekyenkana n'akatuli ak'omulamwa gw'empeke y'entende mweyisa omutunsi gwayo amakulu nti akantu akatono ennyo tebaalisobodde olw'obukodo bwabwe n'obujeemu bwabwe kubeera nga bakaddiza eri abantu abalala singa be balina pawa nga be balina n'obufuzi. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم تكتبك يحسدون الناس tukiraba nti ekibaleetera okubeera nga boogera ebitasaanidde nsaalwa gye balina eri abantu balina ensaalwa eri abantu abafunye obukkiriza ne bakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama balina ensaalwa nnene nnyo eri abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa ebirabo by'obukkiriza. Allah agamba nti bal am yahsuduna annasa ala ma ataahum Allah min fadlih, si kirala ekiboogeza ebitajjansa wabula kubeera ng'abantu abo bakwatibwa ensaalwa eri abantu be yateekako Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi bye. Fakad atayna ala Ibrahima alkitaba walhikma, Allah agamba twawa abantu ba famire ya Ibrahimu ekitabo nga bye bimu ku bitabo ebyakulembera Allah yabiwa abantu abaava mu byo lwa Ibrahimu gamanga Tawrati, Zabur wal Injil n'ebirala. Walhikma, Allah n'abawa amagezi agategeera obulungi amateeka ge. Allah subhanahu wa ta'ala abafamire ya Ibrahimu oluvannyuma lw'okubawa ebitabo ebirimu amateeka ate n'abawa amagezi agategeera obulungi amateeka ago. Wa atainahum mulkan azima, era mu famire ya Ibrahimu mu mulayini yemu tulina be twawa obufuzi obunene nga Sulaimani ne Daawuda kitaawe alayhim assalam. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمنهم من آمن، mubo mulimu abaali abakkiriza abalungi ne bakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa ku nabbi. Abasajja abayahudi abo oluvannyuma lw'okubeera nga batunuulidde bulungi bwino, mulimu abaawakanya ne mubaamu abatono Allah bye yagambye abakkiriza nabbi. wa minhum man sadda anhu, mulimu abaamufuukira obuzibu ne babeera nga bamwawukaniddeko ddala tebamukkiriza wadde nga bamanyi yali ku mazima nga nabo be baali basinga obungi. wakafa bijahannama sa'ira, kikumale nti omuliro jahannama gwe bajja okuyingizibwa ku lunaku lw'enkomerero olw'obujeemu bwabwe, so nga baali bamaze okukakasa mu bitabo byabwe nga bakakasiddwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallama wa mazima ddala. inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا مجنابا بتكيل زمتيكا غفي نبابيرانغا بغا وكانيا نبابيرانغا تبغا تتينجي شكرو سوف نصليهم نارا كسرا كجاكتو كتبسوسك مريرو كلما نضجت جلودهم buli lwonna eganabeera nga amaliba gaabwe gengeredde ng'omuliro tegukyabatuuka bulungi, baddalnahum juludan ghayraha, nga tubakyusiza amaliba amalala nga bafuna ensusu empya, nga bafuna emibiri emipya, basobole okuwulira liyazuuku al'adaaba, basobole okubeera nga bakomba ku kibonerezo nga kibatuukira ddala bulungi nga Allah bwe yagamba nti attala ala al-afida, kibatuukira ddala ku mitima.
kibasenkenye bawulire obulumi obwannamaddala olw'obujeemu bwabwe. Inna Allaha kaana azizan hakiman, Allah yali okuva edda nga w'amaanyi tawangulwa ku kyaba asazeewo, ate nga takola nsobi buli kintu akikolera mu kaseera kaakyo mu mbeera yakyo entuufu. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات naye abo abakkiriza ate ne bakubukkiriza bwabwe ne bagoberezaako okukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala. sanudkhiluhum jannatin, tujja kubayingiza wali ejjana zaffe tajri min tahtiha al anhar, ezikulukutira wansi waazo emigga khalidina fiha abadan, bwe bagenda okubeera emirembe n'emirembe nga sibaakufulumamu. lahum fiha azwajun mutahhara, nga balina mu jjana ezo abakyala abatukuvu, abakyala abatukuvu obulungi abatalinga bano bakunsi tebagenda mu biseera byabwe ebyabakyala. Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula abakyala abalongoofu abalungi abatukuvu. wanudkhiluhum dhillan dhalila, tugenda kubayingiza wali ekisiikirize ekiggumivu ekirungi ekiwanvu ekirimu emirembe, bwe bagenda okufunira eddembe eriyitirivu. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله مزمع الله سبحانه وتعالى ya'murukum, abalagiramwe abakkiriza n'abantu bonna mu kutwalira awamu abatonde, an tuaddu al amanati ila ahliha, mutuukirize obwesigwa eri bannyini bwo abo baba babeesize. singa abantu baba babeesize ne babakwasa ebintu by'obuvunaanyizibwa bubeere nga mmwe bayima ku byo, mutuukirize obwesigwa bw'abantu bannammwe baba bataddemu, muleke okumpanya ebyo bye baba babateresezza, kakibeere ekigambo ng'oli akikuwadde oba kikolwa oba kintu kyonna ekikozesebwa nga munno akwesize ku kyo, tuukiriza obwesigwa obwo munno bw'akutaddemu. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kimu ku byatulagira tusobole okubeera nga tuwangala mu nsi nga tulina emirembe eri bantu bannaffe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'atugambye nti mutuukirize obwesigwa obwa buli ngeri zonna eri bannannyini bwo abo ababeesize ku ekyo kye babeera babakwasizza. bwe kuba mulimu nga gwe bakuwadde, beera ng'oli mwesigwa ku mulimu, leka kubeera ng'okumpanya omulimu ogwo. tobba seminti, tobba byuma mu ekyo kye bakuwadde okukanika. bwe kibeera nga bakuwadde kyakukozesa kikozesenga ggwe nnyini kyo, owulire ng'oli mwesigwa ku kyo, tomala gakikozesa lwakuba si kyange. bwe kiba kigambo nga kye banno kye bakuwadde kikuume, singa babagambye nti kikuume. Allah subhanahu wa ta'ala agambye mutuukirize obwesigwa eri bannannyini bwo ababeera babakwasizza, temubalyamu nkwe. obwesigwa bwabwe kubeera nti mubuvvoola oba temubutuukiriza. wa idha hakamtum baina nnaasi, ate singa mubeeranga nga mmwe balamuzi abagenda okulamula wakati w'abantu, ng'abantu babeesize okubeera nga mmwe mugenda okubeera nga mubatabaganya mubalamula. an tahkumu bil adli, mmwe abalamula mulamuze bwenkanya, leka kutunuulira nti gwe bakuleetedde mwana wo oba muntu wa kika kyo, wabula lamula ng'okisinziira ku bwenkanya, okusinziira nga bw'owulidde ensonga bwe bazirambuludde abo abakwesize. inna Allaha ni'ma ya'izukum bihi, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyababuuliza nakyo kirungi nnyo gye muli. Allah subhanahu wa ta'ala kyabakuutira ekyo ekyokubeera nti mutuukiriza obwesigwa n'obulamuzi bw'obwenkanya. inna Allaha kaana sami'an basira, mazima Allah subhanahu wa ta'ala okuva edda buli kintu akiwulira era akiraba. awulira bulungi nga banno bakwasa obwesigwa, awulira bulungi nga banno bakutaddemu obwesigwa bwabwe.
era ensonga ziraba bulungi awulira bulungi nnyo singa obeera olamula wakati w'abantu era ng'alaba oneekubira oba onoyimirira ku mazima byonna oteekwa okubikola ng'omanyi nti omujulizi asembayo mu kukulaba n'okukuwulira ye Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أبانكم وأبكرزا أطيعوا الله مقولين الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الرسول مقولين ومبكوي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم نابو الله سبحانه وتعالى بيقول بقربا موي أبابا قواسا إلى رجلو بما سلوا قرون دانغا بيباني بموي بيبا أمرا بموي بيبا قربا موي بابا ولم بموي أو بموارو دانغا بيبا فوغا مباكوندري مغيرابا ولي جبالي فإن تنازعتم في شيء nesinga mufunanga obutakkaanya mu nsonga yonna nga waliwo ekibatabudde farudduuhu ila llahi warrasuli mukizze eri allah n'omubaka mukizze eri qur'ani ne hadisi za nabbi sallallahu alayhi wasallama zibeere nga zibalamula in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi al akhir ddala singa muba mukakasa nti mukkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero dhalika khayrun awo nno we wali obulungi mu nsonga eyo gye twogedde singa wabeerawo okkaayana mu nsonga yonna tugizze eri qur'ani ne hadisi z'omubaka zibeere nga zituluŋŋamya ate bwe zimala okulamula kisaana tubeere nga tuli bamativu ku ekyo ekiba kisaliddwawo. Allah agambye nti awo we wali obulungi bwammwe wa ahsan ta'wilan era we wali obudde obulungi we wali enkomerero ya ensonga zammwe zonna ennungi. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amaanyi agasobola okukozesa Qur'ani twaliwangadde nga tuli bulungi. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى يقتربا إلى الذين يزعمون إريابا بقام بامبو أنهم آمنوا بما أنزل إليك انتبكر الزبدل بلونجي بيو الله سبحانه وتعالى ليستجول ابن محمد صلى الله عليه وسلم لكم لين بقصكم والوا بقام بامبو بكر القرآن رب السلام بامبرا أما كانسو نبسري بتامبارا نبتك كين كفيرا نبتايل بزيرنا oluusi nga bakyala nga bambalira ddala nga abakyala bwe baali ambadde abasiraamu nga bagamba mbu bakkiriza era bakkiriza ebyo ebyassibwa ilayika gy'oli gwe nabbi muhammadi babikkiriza bulungi wama unzila min qablika era bakkiriza ebitabo ebyassibwa olubereberyerwo era waliyo abantu abagamba mbu bakkiririza mu tawuraati era ne bagamba mbu bakkiririza mu injiri eya isa alayhi ssalaamu ku nsi kuno kwe bali. Naye kikwewunyisa Allah agamba nti gweyo gy'oli tobalaba oluvannyuma lw'okubeera nga bagamba nti bakkiriza mu Qur'ani bakkiriza mu ebitabo ebyo ebyaliwo nga Qur'ani tennajja Tawreeti wal Injil ku byalo byo mu kibuga ky'ewammwe gye bali abo agamba nti bakkiriza mu bintu ebyo ebitabo ebyava mu ggulu eby'ebika eby'enjawulo bye twogedde. Naye Allah abeewuunyamu kintu kimu yuriduuna an yatahakamu ila taaguut baagala ate ekyewuunyisa babeere nga balamulwa babeere nga basalirwawo ku nsonga zaabwe ila taaguuti eri sitaane bagenda eri abasamize bagenda eri abasawo b'ekinnansi bagenda eri abo abantu abalabika nti bajeemu eri amateeka ga Allah ate babeere nga be babalamula singa babeera balina ebizibu. Wakad umiru ng'ate baalagirwa mu bitabo byabwe ebyo bye bakkiririzaamu ayakfuru bihi okuwakaniza ddala sitaani oyo
ويريد الشيطان الثاني نيبيرانجي قرب كويرانغ بالكثير يقلا أن يضلهم ضلالا بعيدا يبغزوا ربورو ويورينيو الله سبحانه وتعالى يوم يابان طبقا من تبسلام يوم يابان طبقا من تبهدايا يوم يابان طبقا من تبكريستا يرانغ بيني بتابو ببكريزان يبيري الله أبيو يوكبير أنت ينسونغ زالوابي لبيني بزيبو بزتواريري أبلاغوزي بزتواريري رباري eri emizimu gibeerenga gye gibasalirawo era gye gibalamula mu nsonga ezo so nga ate mu bitabo ebyo baalagibwa kubeera nga bawakanira sitaani yo ng'ejaganyanga buli kaseera efunye ennamba ennene ng'eyagala ate okubabuza okusingako naawo olubula olulabika nti lwawala allah subhanahu wa ta'ala agamba nti gwe gy'oli tobalaba وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم سنغبا بابا بالدواكو abantu ab'ekikeekyo تعالوا مجيه إلى ما أنزل الله وإلى الرسول twekwate kwebyo allah bye yatussiza ebiri mu bitabo byaffe ebiri mu qur'ani wa ila rasuli twekwate kwebyo allah subhanahu wa ta'ala bye yayigiriza omubaka we ra'aita almunafiqin olaba abannanfuusi bo bayise okudda eri allah n'omubaka bwe batunuulira obulungi obalaba yasudduuna anka suduuda nga bakwewala olwewala olwannamaddala tebaagala kubeera nga ensonga zaabwe bazizza eri allah n'omubaka abannanfuusi ensonga zaabwe baagala kuzizza eri sitaani allah subhanahu wa ta'ala gye yabagamba nti ate mulabe wammwe فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف نجرتي إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم سنقد لبابا فنيو وبسبوا obuva ku mikono gyabwe kwebyo ebikolebwa emikono gyabwe thumma jaa'uka oluvannyuma ne bajja wooli nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yahlifuuna billah ne batandika n'okulayira allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba nti in aradna fesina kyetwagala mu kujja kwaffe wano gy'oli illa ihsanan wa tawfiqa okujjako kyetunoonya twagala kuteekawo nkolagana nnungi n'okutabagana mu mbeera zaffe eza bulijjo y'ensonga etuleese aya eyo yakka oluvannyuma lwa sayidina umar radiallahu anhu ekyafayo kitunyumiza ti umar radiallahu anhu yatta omuntu naye ng'omuntu oyo gwe yatta yali munnanfuusi omusajja omuyahudi yakayagana n'omusajja omunnanfuusi omuyahudi ng'alina kyabanja omusajja ono omusiraamu omunnanfuusi omuyahudi n'atuuka okugamba omusiraamu ono nti tugende batulamule omusiraamu n'amugamba tugende eri omukulu wammwe Ka'b ibn al-Ashraf eyali omuyahudi mukama wammwe omuyahudi yaba atulamula omuyahudi yakikakasa bulungi nti singa banaagenda eri omukulu w'abayahudi tajja kuba mumatifu kubanga amumanyi nti si mwesimbu n'agamba omusiraamu tugende eri nabbi wa muhammadi sallallahu alaihi wasallama gwe neekakasa yajja okubeera ng'asaba amazima bwe baatuuka eri nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamuyitira mu nsonga zaabwe n'aziwuliriza bulungi nnyo n'asala omusango nga gusinza omusajja ono omusiraamu omuyahudi nga yawangudde bwe baavaawo omuyahudi n'agamba omusiraamu nti nze matidde naye gwe olaba otya ku nabbi wo byalamudde n'amugamba nti simatidde tugende eri abubakari radiallahu anhu ne bagenda eri abubakari ne bamuyitiramu tubadde eri nabbi n'atulamula naye nze simatidde kwe kujja abubakari tusumize mu nsonga zaffe abubakari radiallahu anhu bwe baamala okumuyitiramu mu nsonga y'emu naye n'alamulanga nabbi bwe yalamulanga amaze okuwuliriza essayidi ebbiri era omusajja omukkiriza omusiraamu ono omunnanfuusi teyamatira n'agamba omuyahudi era simatidde ebya nabbi bifaanaganye n'ebya abubakar teyongeriyo eri umar radiallahu anhu omuyahudi bw'atuuka eri umar
n'amugamba Umaru tuzze mu maaso go oluvannyuma lw'okuva eri nabbi n'Abubakari ng'ajja alamula bw'ati ne bw'ati naye munnange ono si mumativu kwe kujja gy'oli tufune obuma